Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Byewunyisa naye ate nga bituufu bannankyukakyuka baba NUP 13 ababadde bagenda okuziika bakwatiddwa poliisi ne batwalibwa mu kkooti mangu ddala bwe batyo ne basindikibwa e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28. Bano nno bavunaaniddwa omusango gw'okubeera nga beeyisanga ekitagasa kwoteeka n'okukwata embeera oba fulaga y'eggwanga mu ngeri egiweebuula etagiweesa kitiibwa. Kyewunyisa naye ate nga bituufu. Kaakati nno Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Tino Dr. James Paya Sentongo ono kabanga kamaze nga agenda maaso n'okolokota gavumenti ng'ayita mu katuni gwakola yatwaliddwa mu kkooti ne musaba miliyoni ya 30 oba okwebaka mukomera okumala emyezi 3. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandikiddeyo ddimu ly'okunoonya ssente. Kino nno kitegeerekeseeko nti musawo 24 banna NUP bannankyukakyuka bonna bakasonda emiliyoni 24 nambirira. Bobi Wine avuddeyo n'abaako obubaka bw'atuwadde ng'ayita ku mukutu gwa X. Bugamba ki? Bino byonna mbikuleetedde. Kyalwaddaki poliisi evuddeyo ku nfa y'abamakona ku nfa y'abannamawulire aba NBS okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Isaac Kabambi ow'emyaka 22 kwoteeka Badru ne makona akyali mu mbeera oboolyawo etali nnungi. Biki bye bavuddeyo nabyo byayogedde mukulu Lusoke bino mbikuleetedde. Frank Gashumba alidde obuuka munnamateeka wa Muwanga Kivumbi olwalira badde alina okuba nga ate Muwanga Kivumbi ng'alabikako naye tasobodde. Lwaki? Bino byensobodde okuba nga ate nkukuŋŋaanyiriza. Bagamba nga Bobi Wine komawo tulwane eggwanga nabo balidduse. Byewunyisa. Musajja mukulu Machete yajaniriziddwa ku kyalo gyazaalwa ng'omuzira wabula ebigambo bye tebikyuka asigadde obubaka bwawa ng'ate mwanatu bunyovu. Nze Deni yakuweereza BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu Semakoto kwoli wanono enkusabira n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu video soko gimpere like. Bw'ogiwa like oba okoze ekyamakulu era eky'omugaso awo nno enkusabira otwegatteko mu butongole ng'osubscribing. Bw'oba osubscribinze definitely kiba kitegeeza oli kitundutundu kuffe. Ansooke nkuwa ebigambo bino bya Frank Gashumba biwulirize. Tunuulira omutumbaavu ava okulya embizzi n'emmamba anywedde walagi oba bibbiya bino bye banywa atamidde assa abaana abato abadde bava okukola ne muprovinga beyond reasonable doubt nti yabadde atamidde nga mumutwala mumukyajinga obusangosango nga bamumuta message ki gye kisendinga. Isaac Ndamagye nalabye maama we nga akaaba kitalo. Omwana ali 22 years okufira mu accident. Ate bino ebintu olumu bibeeramu amalogo. Kino kankibagambe ebimu bibeeramu amalogo. Ate mu abakolera ebitongole muyina okwenyweza ennyo nga gye nkomezza. Nga bw'okeera okupakasa waliwo akukeerererako kutambulirako. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba mwennyamivu nnyo eri abo abavuzi b'ebidduka abavuga nga batamidde oba nga mwanatu bagangayidde ng'ate beetisse omumbejja Namalwa sinakindi gwe tuyinza okuba nga tuyita omulangira Ssegamwenge nga bamaze okubeera ng'ate bamuteeka ku mumwa. Ono n'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala eri abaana nga bano abatu abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Gashumba mukonyolerwa wamu ne famire zaabwe avuddeyo n'agenda maaso n'okuba ng'ayimusa eddoboozi lye ng'agamba nti gavumenti abantu nga baneeno eveeyo egende maaso n'okuba nga ebateekako omukono ogw'ekyuma. Kale okusinziira ku poliisi yaffe eya Uganda evuddeyo ku nfa ya Owori kapiteeni wa ttiimu eya Evira eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ate over the weekend. Wuliriza. Investigations into the murder of the Villa
sports club captain. Now, I remember I gave an update that there were some arrests made. More arrests have again been made. In our investigations, we managed to trace the phone set of the deceased. And during the process, we managed to go forward and arrest suspects whom we believe are the buyers of these stolen phones. And in the process, we went ahead and also arrested the MOA, I think MOA 2. I'm not very exact about the numbers, but what I know is that at the moment, we have facts, and even as good as today, the number may increase. But we are zeroing up to the last person or the last people who committed the offense of injuring the victim, which occasioned his death. I will be giving you details of names in due course, and preferably, I think, by close of business today. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Lusoke, omwogezi wa police, avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ate atutegeeza n'agamba nti bagenze maaso n'okubeera nga bakola ekisoboka okukwata abo abatta musajja mukulu amanyikiddwa nga Owori. Ono yali musambi wa mpira ku tiimu emanyikiddwa nga AS Villa, era agamba nti kwabo be bakutte kwe kuli ababadde n'essimu ye nabo abagenda maaso n'okubeera nga ate beetoloola, era agamba nti bakukwata okutuukira ddala ko yasembayo, era n'okuba nga obaolyawo famire ya Owori efuna obwenkanya kye tuyinza okuba nga tuyita justice mu lulimi olufutifuti. Anyway, katukkirize Katonda obaolyawo banaafuna obwenkanya. Kakati nno kyannaku naye ate nga kituufo bannakibiina kya National Unity Platform abawererako ddala 13 be bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa ku lunaku lubadde lwa 6 bwe badde bava mu bitundu eby'Oluweero nga bagenda okuziika. Bano nno bagenze maaso n'okubeera nga bakwatibwa lwa nsonga nti badde bambadde t-shirt ez'ekibiina eziri mu kkala ey'ekibiina kya National Unity Platform, era nga bwe bakutte bendera z'eggwanga, era banneeno bagenda maaso n'okubeera nga batataganyizibwa ab'ebyokwerinda. Bwe batyo ne bakwatibwa ne babasiba ku poliisi manyikiddwa nga Yakawempe Police. Era olunaku olwaleero tugenze maaso n'okubeera nga tutegeera nti baneno bateekeddwa maaso g'omulamuzi Waliye Kanyanya, era ne bagenda maaso n'okubeera nga bavunaanibwa emisango egimanyikiddwako nga egy'okweyisa nga ekitegesa kye tuyinza okubeera nga ate tuyita nuisance and kwoteeka n'omusango bagambye nti nuisance and handling the national flag in a careless and disgrading way, nti okubeera nga bakwata fulaga y'eggwanga mu ngeri egiweebuula, era ogwo gwe musango oguvubavunaaniddwa. Era baneeno bagenze maaso n'okubeera nga tebakkirizibwa yadde balooya baabwe kubasabira bail, bwe batyo ne babateeka ku alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 28. Binene ebigambo byonna bivudde wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Secretary General wa NUP David Lewis Rubongoya bw'atunnyonnyodde. Era gwe oba obadde onoonya omuntu ng'ava mu bitundu eby'Oluweero okuli Muwonge Martin, Bwere Hakim, Seremba Paul, Kawanda Ezera, Sally Fred, Simon Geserwa, Kasule Godfrey, Nakitende Vivian, Waswa Mohammed, Nayebale Grace, Musisi Shafik, Lubega Shakul kwoteeka Suna Simon. Abo nno be basindikiddwa ku alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 28. Kati gwe nabadde yeebuuza ugenda maaso n'okuba nga ofuna ekyokuddamu. Dr. James Paya Sentongo jjukira nti nga bwe nakutegeezezaako ku nsonga ze wetwogerera olunaku olwaleero ku misango egibadde gimuvunaanwa gyagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo wakuba zikatuni ezirabisa abakulu nga tebasiima mpeereza ye ya mirimu. Ono nno yawaabirwa mu kkooti, era kkooti n'emusalira omusango guno n'emugamba nti ogenda sasula miliyoni 3 eza Uganda oba si ekyo okusibwa emyezi 3 mirambirira nga weebase mu kkomera. Wano nno Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwataganira n'omukulu wamanyikiddwa nga Agatha Atuhaire ne batuwa ennamba y'essimu bannayuganda okubeera
nga basonda sente milioni 30 wetwogerera mu ssaawa 24 zokka nga bannayuganda basonze millions eziwererako ddala 24. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwa X agambye nti Dr. James Pius Ssentongo tajja kulima basaaga. Ebyo bye bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byagenze maaso n'okubeera ng'ate akozesa. Kakati olunaku olwaleero Muwanga Kivumbi abadde alina okubeera ng'akomezebwawoko okulaba oba bbeiro ye banagenda maaso n'okubeera nga bagikkiriza naye looya we Muyizi bibino byatunnyonnyodde. The International Crimes Division of the High Court directed the Honorable Muwanga Kivumbi and other applicants to report to this court on the 10th of August as one of the conditions in the bail bond granted by this Honorable Court. But as of today, we know that the Honorable Muwanga Kivumbi is in Gitaria prison. The reason why he is not managed to make it today, we made an application for court to waive that condition or take judicial notice that he cannot appear today. Court has made that direction that for as long as he's in prison, he will not have to satisfy that condition. Court has taken judicial notice of where he is for as long as he's in prison. Tomorrow we are returning to Tambara, yet for a reply from the state on the application we made for the Honorable Muwanga Kivumbi's bail application. We hope for the best. And after tomorrow, the 20th of this month, still, we shall be reporting again in Tambara on this file, which is before the High Court. Yes, olwaleero High Court yali eragidde the Honorable Muwanga Kivumbi okuba nti areportinga mu kooti eno ennaku z'omwezi 10 ng'akamu ku bukwakulizo bwe yateekawo ng'emuwa bbeeyi. Tukimanyi olutuukidde olwaleero the Honorable Muwanga Kivumbi ali mu mukomera ekitalya. Be yasaba nabo okwemirirwa 22 bo weebali okujjako ye bapyarinze mu kooti omulamuzi n'akola kye bayita judicial notice ekyokuba nti no ensonga lwaki taliwo olwaleero era ekyo n'akizza ebbali n'agamba nti ebbanga lyonna lyagenda okubeeramu bw'aba akyali mu mukomera ekijja kumwetaagisa kudda mu kooti eno. Era tumulinze enkya tugenda Butambala okulaba nti nno omuwaabi wa gavumenti addamu okusaba kwaffe kugwateekayo okulaba nti yemirirwa mu musango omupya fayiro empya gye baggulawo. Weewaawo ebigambo bya Kanso Muyizi mubiwulidde bulungi. Njagadde mbawe version zombi ebbiri ey'Oluganda n'Oluzungu tusobole okubeera ng'ate tuzitegeerako oluzinyinza okuba nga sibitemyetemya mu mbeera ntuufu. Honorable Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero abadde alina okulabikako mu maaso g'omulamuzi mu kkooti eyamuwa bbeiro ku misango giri gye yaliko emabega ekuli egy'obutujju n'ebirala gye bagenda maaso n'okuba nga kwoteeka ne banne 22 abalala era 21 bo babaddewo wabula ye yatalabiseeko so kooti negenda maaso n'okubanga kinoganya bulungi nti ono ebbanga ly'anaamala ng'akyali mu nkomyo tajja kwetaagisa kubeera ng'alabika mu kooti eno wabula bo bano bajja sigala ba reportinga ekyo kiri mu mateeka. So kakati olunaku olw'enkya bagendagenda maaso n'okuba nga ate bagenda mu kooti e Butambala ku misango gino emipya gyagenda maaso n'okumuggulwako balabe nga bannankyukakyuka bano bagenda maaso n'okuba nga ate bamusabira bbeiro oba oliawo afulume mu nkomyo. Bannansi bangi babadde bajja ne boogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo bingi ebisongovu naye omusajja Herudamani abuuzezza Kyagulanyi mu mubanja ki mpawo na kimu kye mukyamubanja. Atumme mutukoze bubi Kyagulanyi osanga omutumbavu ng'akyamubanja Kyagulanyi omubanja ki very young man alina ennyumba nnungi avuze emmoloka buli kyosuubira ey'ebbeeyi alina akakazi akalungi alina abaana abalungi kati ali ku mawanga naye ng'ali emiwogo akyapeshoninga Kyagulanyi bali ku buzannyo bwabwe obuzannyo bwe butegeeza kuva ku kitanda kyo kye wagula ekirungi n'okireka ogende muzira kitegeeza kuleka biichi zo kitegeeza kuleka maato go ge wafimbirangako obireka byonna byonna ogende esanga omuntu ali emiwogo n'ayogera mu statement ez'abatumba oli mujawo musajja singa oteekamu na music sibya ssanyu busungu bwaki naye oyo omusajja bajja kuno
abantu kuno kuliko n'abaamuwaayo mutabani waabwe nti wuuyo. Ensonga lwaki mbagambye nti bantu mmemme mutukoze obuki olw'okuba mutabani wa Amidu yenna ssejje olw'okuba yazaala Kamada alowooza nti Amidu eyazaala Yasini talina namukubanamu kuba abo abatuma babeera muno mu ddwo ne bagamba Yasini mumulabyeko ne bamuwa ekyebiri n'agamba njamufata yamugamba kati ayingidde wannakyejwe mumwamuwaayo mazima mutegeera. So leero tuzze okubasonyiwa nammwe abaakolwa ekikolwa ekyo mwakikola nga temukimanyi. Allah alibagabanyizaako ku bibonerezo byammwe nammwe ne mufuna ebyammwe. Kulo Yasini lwaki ntegeeza abantu bano? Omusajja mukulu Honorable Herulaman oba Kiyaga Hillary afuddeyo n'agenda maaso okubanga agamba ye kimuluma okulaba abantu abadde eyo n'alaba ku malwage n'atandika n'ennyambo Kyagulanyi bagenda eyo beeyagala bwe bagazi abo be bakolera gavumenti n'agamba omuntu yaleka amaka ge alese buli kimu n'abeera mu mbeera gy'ali mu golowooza embeera gy'ayagala yazimbako amaka ge nga tayagala gasulamu gabeeramu n'ebintu ebituukira okubeera bwe biti. Mpulidde obulumi n'agamba mmwe bennyini mmwe mwawaayo Yasini kubanga mwe babakozesa bukozesa. Anyway, nenzijukira ebigambo bino usooka owulirize wano musajja mukulu ono Kazibwe Kapo. Abantu boogeredde omwana oyo Kyagulanyi nga bannabyabufuzi bagundiivu nga boogerera Kyagulanyi naye bonna bamaze baswadde. Buli agezezaako mweri bonna baswadde. Buli muntu yagaa tewali amunoonya. Bayitirivu bonna bannabyabufuzi ab'amaanyi abasinga bagaa tewali anoonya Kyagulanyi. Yeekwese wano omwana we yagiranga n'abazanya n'alya ku ffene. Gavumenti ya wano ng'oyitawa waabwe. Wano lwe tufunawo munnabyabufuzi ow'amaanyi avuganya ebyaddala nga bagamba waabwe we tebagambanga ne ku Kano oyo bazanya muzannyo waabwe muli kikomya ddi. Ate bannabyabufuzi mabagudiivu mutegeere nti ensi buli omu yafuna essimu ya seereza ategeera bulungi anoonyereza amanya amawulire tetukyagajja ku mmwe. Amawulire abantu baleetaga n'agaffe agaliko enfuufu be basunsuzi be basasi tobabuulira ebyo. Naye edda baatulimbanga oluusi omuntu akubye laale nga bakwata wane watali bantu bane bakwata ku makya gondi teyafunye bantu tuba ne live zaffe zibatulaba TV zabikolanga bakwata abantu batazze bakwata ku makya bagamba nti wano ng'afunye namungi w'omuntu bongerako akajereegerera na sisi w'omuntu naye ng'olina abantu abiri. Musajja mukulu Kazibwe Kapo mu bigambo bye abadde yanukula naddala bano abantu abagenze maaso n'okubanga batuwala ab'enkyukakyuka ng'ekyo okusaaga. Agamba bangi bagamba nti Kyagulanyi ali mu kusaaga gavumenti esobola kukunoonya nga bw'olya ffene nga bw'okola bino n'ebiri naye kyannaku nti ate abamu ku bo be tulabye tufuluma nabo amawanga. Sooka owulirize. Oluvannyuma lw'emyaka 6 ng'ali wala nabo mu maka ge Machete bw'atuuse ku kyalo Bbanga abantu bamwaniriza nga muntu azuukidde okuva mu ntaana. Wadde ng'obulamu bwakomyewo mu maka ge ebigambo bibiraga nti emyaka gy'amaze mu kkomera tegimujje ku nsonga z'alowooza nti yawanirira. Emizira n'essanyu bibuutikidde amaka ga kitaawe Hamidu Kawuki abantu nga bamwaniriza abamu babadde bamulindirira okumala ebbanga era okumulaba ng'ayingira mu maka g'abakadde be kubadde kufaanana ng'okwaniriza omuntu eyali amaze ebbanga ddene ng'abuze. Abakulu mu kitundu basazeewo okuwongasa ekitoleko eri Allah nga bateeseteeseddwa okwebaza Katonda olw'okukomyawo Machete n'okumukuuma mu myaka gyonna gy'amaze mu kkomera. Wakati mu kumwaniriza ababaddewo bamusabye obutaggwaamu maanyi n'okunywerera ku nsonga ze nga bagamba nti emyaka gy'amaze mu kkomera tegirina kumulemesa kweyongerayo okukolera ku ebyo byakkiririzaamu. Naye twebaliza Katonda olw'ekyo kubanga ovanga ku muntu nti gavumenti ekunoonya
wakiriko bakugambe nti poliisi y'ekammenge ekunoonya. Sheikh Umar Magezi omu ku bakulembeddemu eddwa yekkokkodde ebikola by'okukwata abantu olw'ensonga z'ebyobufuzi n'asaba gavumenti okugoberera amateeka nga bakwata abantu ate era abalina omusango bavunaanibwe mu kkooti. Era ebyo ebikolwa by'abatiitiizi. Abatiitiizi be bakola ebyo. Buli kaseera ateekawo ebintu ebiraga abantu nti nno oyo muyeekera, oyo mubbi, oyo munankani, oyo munankani. Yali omubaka w'Amawokota North Hira Ekiyaga Innocent asiimye Machete olw'obumalirivu bwe naddala okunywerera ku nsonga z'ekibiina kye wadde ng'obulamu bwe bwali mu katyabaga. Naye gwe musajja gw'ovumiriza emyaka 6 ng'ojja mu kkooti ne bakuzaayo n'obagamba mujja tuta. Kiyaga era asiimye Minisita Balamu Balogahala olw'okwenyigira mu kaweefube ow'okwanika abalyake mu ggwanga. Mwami Balamu yonna gye muli ebyo bye mutulaga biraga gavumenti yammwe emaze emyaka 4 era byebyo bye mubadde mukola. Y'ensonga lwaki mutuwa justification, mutuwa obuvunaanyizibwa n'okulaga nti bye twogera bibadde biki. Oluvannyuma lw'emyaka 6 Machete annyonnyodde byayiseemu okuva lwe yakwatibwa kyokka n'akakasa nti byonna tebimujje ku kigendererwa kye. Machete agamba nti akyagala okulaba Uganda etambulira ku mateeka era nti obumalirivu bwe ku nsonga z'alwanirira bukyaliwo. Nti abalemerako be balimalako. Nze buli lwonkola ekintu manya nti oluvannyuma lw'obulumi waliwo ssanyu. Machete kati akomyewo mu bbanga ekkomera aliresse emabega naye ensonga z'ebyobufuzi zeyavaako nazo ewaabwe zikyali mu bigambo bye. Bw'owuliriza ebigambo bya Machete, man jobless. Kubanga ekyamazima amatuufu batini b'osobola ossanga nga balinga Machete abalemera ku nsonga newankubadde nga bayise mu kusomoozebwa kungi. Ku lwa Katonda n'ensi yange BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.